Poliisi ng'eri wamu n'abakulembeze b'ekitundu ekimanyiddwa nga Laibitecho ekisangibwa mu kibuga ky'Eggulu be balemesezza omusawo w'ekinnansi okukwata amayembe agaludde nga gatawaanya abantu b'ekitundu kino. Omusawo w'ekinnansi Salome Okwonga ng'akulembeddwamu akulira abantu b'e Jonam Odong Madit Madil owookubiri bagumbye ku ddundiro erimu erisangibwa mu Ggulu okulaba engeri gye bakwatamu amayembe. Omutaka Odong Madit Madil owookubiri ategeezezza nga bwe bazze okutaasa abantu abagenda nga bamalibwawo amayembe ga kifaalu nga kigambibwa jjajjaawe Ojok Lugwero ye yagagula. I came in, I find okay witchcraft is a bad practice. That's why I came and then to remove those witchcrafts. I want these people to be alive because witchcraft can kill them. Omusawo w'ekinnansi aleeteddwa ategeezezza ng'omulimu gw'okukwata amayembe gano bwe gutali mutono kubanga gabadde gaagala okusooka okusaddaakira n'oluvannyuma gasengulwe. Agamba nti kizibu okukwata ebyokoola bino kubanga bidduka nga bwe byekweka olwo nga byagala okusaddaakira abantu oba ebisolo. Kyokka babadde bakyali mu lutalo lw'okukwata ebyokoola ne zireeta abakungu okuva ku lukiiko lwa disitulikiti ne bategeeza nga abasawo bano bwe bali ababbi obubbi kubanga okuva mu mwezi gwa Desemba bakwata byokoola kyokka nga abantu tebasalikako mu ngeri gye bafaamu. Kino kiwaliriza poliisi okubiyingiramu era okukkakkana ng'omutaka Madil owookubiri n'omusawo w'ekinnansi bakwatiddwa ne baggalirwa. Kyokka kino kitabudde abatuuze ne bagamba nti okuva abasawo bwe batandika okubakolako babadde bagenda bafuna ku buweerero. Wabula omusasi waffe waaviiriddeyo ng'abatuuze bagamba nti ebyokoola bizzeemu okubalumba kati batandise n'okubabbira ensimbi ze batereka awaka.